hide. Give all these riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Utaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son. Let's go to the scan. Kana saga bintu bya kumpuzabuza mpozi ononyanzire mu kusimba empi. Yesu tolabye mukama wange abadde alina akasente. Badde mwetondera abo omulimu kuliko sente nnyingi. Kano maze bbanga kinga tolinnya waka. Nawe swazizo nkubwatyo oluli maaso ga mukama wange. Nakati nsobola okwongera sikaana. Omaze ennaku nkukubira tokwata. Ewaka tojjaayo oyagala nze nkole ntya? Emirimu gyammwe okumanyi mukwano. Nkulayirira leero. Era yogera kyonna kyoyagala kwegayi. Kati okakasa omukyalo oyo badde omwetondera. Era ine gyagala mumanyi bizinesi yabadde ayagala. Mukama wange lwanga nga batono ali ati. Badde nkusaba kati nkulinde wano. Engeri gyonswaziza mu maaso ge badde nsaba nzireyo nja kusanga ewaka mwetondere. Tegedde ngenda kusanga ewaka nkuletereyo ki? Sweet. Only between engineer Eddie. Mbaba mukukuta. Ntana engineer Eddie. Towachiriwa. Uwa just tukola nayo. Kusina manya abakozi. Engineer Eddie omukozi. Omukozi waffe. Are you okay? Wow, when Hey, how are you? Have a seat. Sani sokusanga. Mbate manyi. Engeri just kuyesimu ngandija. I thought I wasn't going to find you home. Oh my God. Sani sokula. Have you met my sister? Hello? No, yeah, I met her. Really, namuzeoka. I want to share. No, better kuchokujiwa. Yeah. Days. Tongamba mbuyoyo mukamusera pasente zo. Sagamba kumchala musa. Nakuga. Wabula pounds. Oyinza okubya omuntu n'omusibya. Osobola okuswaza omuntu n'omulekayo. Was it really necessary for you to ask me about all those things? Masoganisha. How far with Musa? Tunoonya. Safata tunafuna mawulire gonna. Naye era I still stand my ground. Tunoonyeeko ne muggwanika. Anita, kwano. Tetugenda kumanya muggwanika. You know why? Nataddewo ekirabo. Anaazuula Musa. Wakwasa enki? Mukozi wo omufaako? Mukozi wo omufaako. Tosobola kunyonyeza mu bafu. Omukozi wo? Omufaako. Oba nga wataddewo ekirabo. Bino nno bikyali awo. Wakomerawo mwana gwe. Akomerawo mu bitiibwa. Akomerawo mu bitiibwa. Eno gye tukola ewaffe. Our company. You know, my dad used to own 40% of the company. Then Mwami, like some other person, KS, they are owing 60%. I've just got to know the KS, the Mama Musa. Ooh. And guess what? I'm suggesting Musa should take up the 60% and he should come up like the CEO. I just imagine. Madam Nishanga would be. Bintu chi. Ate,
bawo agenda kudda nga ye mukama wa ye bossi we kati kitegeeza agenda kubeera muka munene teri buyinza butava eri Katonda teri bukulu ekiriba ekikyo kimalayo ekifuuka ekikyo kati n'olwekyo kyokolaba I'm happy for my post. Yeah, omwana gwe sibitegeera kwegamba ndi awo somehow excited sibi excited kwegamba byonna byonna ndi awo sibitegeera Yowa omusajja gwe waŋŋambako waŋŋamba olina omusajja nziba n'engude mwavu daisy sikyafubika ate twalituze mu byogerako how far my husband Robert. Then the way seeing the man troubled. Umanyi maybe anytime he's coming back. Naye nze daisy waawe nabivaako. Pounds. Obadde ono okusalawo nzize kyekiriwo. Badde nkunoonya wadda kozi nakomajja kulaba. Ebbanga liyise oba twakoma olowooza si mulungi. Mulumbe. Nzize. Kyekiriwo. Anze wendi kyekiriwo. Naye nga kitaawo omugenzi Sulaiman omanyi kuva ddali afaana kitange nekitange ate okimanyi nayeawo babalina kampani gye bali baddukanya all along mbadde nze nzikukanya paati ya nzeyi wange na 40% kubanga mwami Kivumbi yali alina the 60%. Okitegedde? Naye kyembadde nkola mbadde ndipositinga sente ku account emu nga representinga oyo mutugadde bayita KS. Kati sometime back nagenze nensinkana maama wadde waliwo ebiwandiiko ebimu naye ate nga ebiwandiiko ebyo biraga nti no omusika yalina okujja narepresentinga the 60%. Eyali oya mwami Sulaiman omugenzi kati okitegedde? Sinakutegeera nsigire ekifaananyi nyongera okutegeera sinakufuna bulungi. Maama wo kampani eno akimanyi bulungi era akimanyi bulungi asuggestinga nti no Musa yaba representinga to the extent ayagala Musa yabajja ne mu kampani abeerenga shareholder omukulu atwale over like abeerenga nga yatukulya ffenna. Musa abadde omukozi gyendi ate yabajja nkulire ebiwandiiko bigamba omusika gwe musika naye singa gwe Rayan ojja ne representinga the 60% masi kirinako obuzibu kubanga n'ebiwandiiko biraga kino oba orepresentinga kitaatawo ne 60%. Naye ate Musa nawula n'okuwulira ngu oba yabula oba yaddawa. Ate Pounds leka kuleeta nsonga zitalina makulu mu nsonga ezirina amakulu. Oba Musa abula oba atalabika oba afa tumbulya naawe eyo nfuuzi tomuleeta mbino tuli mu nsonga za bizinesi nga toleeta oyo toddamu kati kiri bwe kiti byongambye weebale ate obigambye omuntu omutuufu kati nze tugenda kuddamu tusinkane abantu ngenda kusooka njogerere balooya bange ogambye eri mu billions. It's not in millions. It's in billions. Kutumayi tekimanyisa kubeera nga tugenda ne tuconnectinga air conditioners mu bizimbe bya government n'ebiri private. Pounds tugenda sisinkana kamala okulaba balooya bange ndabe engeri gye tugenda okukikola tugenda kukola bizinesi naawe. Rayan, byebyo. Treasure, so on Thursday when I told you that I had a meeting, byonna byenkugamba, I'm still in shock. Kubanga nagenda nesinkana KS. Oyinza okikkiriza but all along KS yabadde maama Musa. Musa ono waffe, I got to know her when I met her with Engineer Eddie. Nga
Mama Musa are representing a KS as in Chivumbi Sulaiman. Engineer Eddie had all the documents. She's the right person. Niyanga mwalimu ne documents singe ziraga oyo mwami egamba omugenzi ng'ayogera bulungi nga bwe yalina 60% of the shares nga taata affe yalako naye yalina 40% era ng'asagisitinga buno ye waliba ng'afudde. The 60% omusika yaba azitambuza. And guess what? Mama Musa ayagala Musa yaba atambuza the 60%. Ajenga ya the CEO aje ku company nga pena tukolera under him. Like, I just can't believe it. Then that is good. Good to hear, because Musa ye musajja atambuza obulungi emirimu gye, yakola obulungi emirimu gye, amanyi abakozi, buli kimu amanyi bwe kikolebwa, kati bwabeera nga ye muntu top. Kyo kirungi, tewali buzibu. Nze sina buzibu kimu kisanzeemu. Omanyi tekimanyisa Musa okubeera nga ye mukama waffe. Si nze nzekka agenda okukeddaala mukwala. Naawe ogenda kulika. No, pounds. Dala kiri tugenda okukka. First of all, Musa atumanyi. Nga bwe nkugambye atumanyi, tumumanyi. Era kati Musa nga bw'omumanyi by the way. Asobola n'okitwala bwe kito. Naye ng'akimanyi nti nno, we are shareholders. Feja, tobeerangako kusaidia nyo naye bino bye nkugamba. Do you know how long I've worked myself out? No, depositing a cent on that account in government, they're nowhere to be seen. Mbere kusaidiyo, mu ngeri kinga naawe olaba kirabe. Nedda Treasure, at least kunze. Walibadde nga wabayo omuntu yenna omulala najja n'atufuga. N'atabira ono Musa abadde omukozi waffe ennaku gwe twali tukozesa. Senga, niba olabye nkuliseeka nti ndiggwa. Eno ebintu byantabukako. Nsuubira okimanyi bulungi nti Musa yawe. Okubula kwa Musa kundeetedde ebizibu. Amazima gali nti wano wakati wakyabeereka. Ewaka wafuuka obambi tulinga abali mu kibira. Ewaka tewakyategeerekeka nze n'okubeerawo neekaza bwekaza. Naye ng'amazima gali nti tewakyabeereka. Buli lunaku olukya nekyabanga banveewo. Ate aliko buno obukozi bw'ebuddayizi. Jjukira Musa ye yampaniranga, ye yanwaniranga entalo zange, naye kati okuva lwe yabula emirembe gyaggwawo. N'okubeerawo nkanga bakange nti nja kubakuba. Kyeki kyankumiddewo kubanga bwe mbagamba okubakuba teryanzirira. N'olw'ensonga eyo kukuyita senga ompe ku magezi nkikoze ntya. Ng'olabye ndabye kisenga by'omubuzo. Naye kasita okyasobola okubatiisatiisa. Anti bwe batiisatiisa tebalya kwala. Tewali. Kati batiise. Paka lwe tunaafuna ekiddako kubanga nnonze munnoowo okwekubidde essimu gyako akuwe ku magezi. Ninga atagalina. Ago ge nninawo. Kubanga ate nze ewange kiri bubi. Ate buzibu ki? Ewange byayonooneka dda. Omanyi okugenda weewo omugenzi Kivumbi yali ddiiro. Mwami Lutaaya yanteeka mu ddiiro. Anteekamu atya. Tuba tetukyakwatagana bulungi olw'obutalabirira baana. Amala akoma waŋŋamba tubiddemu. Nange muteekako akakwakulizo mugamba. Bwe biba bwe bityo nga wali wandekera abaana kati onoolabirira abaana agamba ye ateeka mu ddiiro tukwata abaana nze naye tubatwala ewa muganda we nti nange ndi nnamwandu oba mugenzi Kivumbi ye ddiiro ng'abaana tubazizika munnange tiba tebiri busa ng'eyakola ddiiro bwabo nga mujja wange tajja nga tansangawo nga tayogera buli kimu nga tayonoona ddiiro. Nze wondabira wano nadduse buddusi siina bwentunga ku maama Musa. Omukyalo ye empisa gy'abadde ampisaamu ngirisiyamu.
abaana wali abasibayo obusibyewo omugenzi nali natwala mu ddiiru ne Lutaaya kyokka ekisinga obuzibu ekirala Lutaaya yabula. ebyo byate bizibu nnyo. Kati awo wetuli. Kakati Jakujoani ngabo so njagala mbafunireyo ku ssente era ogenda kugira bajeti akasente solo okugyamu omwezi nobeera nga zisobola okukulabirira bulungi olwensonga nti njagala mbaweyo ku ssente atleast. Ne Rayan, sente ziyinza bbanga zaaki? Tewali nnyo nsonga y'ama just business. Nina byembala naye bwe binaaba bimaze okukwata bulungi mugenda kukoma bakyala bange mwenna just njala mbaweeyo wano mubeeko we mulaga then nja kuba abulira kyensinga okwagala era bwona okinkolera kijja kuba ki. Hey Rayan, how are you? Fine, thank you. Hey, oze kujanjabwa? Musawo, hi musawo. Hi. Kitulins. Wanji. Kyogamba nti bwe wano oze olina kwogenda okujjanja. Anyway, badde nsinzigwaganza okujanjaba naye ndowooza kambalekemu. Just ojjanjabe. Okay. Ndowooza tumalirize ensonga yaffe eya budget. Ne Rayan, oyo lwaki ampise musawo? Lwaki ampise musawo? Jack John, zato. Kyogamba nze ndi musawo? Kijanjaba baani? Ova mumbe. Kino kifo kisanyukirwamu Jack John. Lwaki ampise musawo? Nati nnyonnyola. Oyo tubeera mu. Lwali ki? Kyogamba akakawala tukama. Alaze nti ammanyi. Tokamanya akakawala. Tokalanga kewa. Olwo luba lwali. Jesi abadde asaga kati kyogamba gw'oli musawo. Jack John, kakkana luno lwali. Kati ndakugwa kuyise musawo oli musawo. Kakkana oyo abeera mu lwali naawe. Jack John, kampunywese nakumuka. Kakkana oyo aba mu lwali. Tunule. Jack. In the fields where the stars collide, Lutaya's greed could never hide. Kivumbi's riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true.